atenderezebwa agulumizibwe owekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abango obwangwa mu buwangire bwabwo bagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira ndi kitangala nkusindikira ekitangala ndi kwagala nkusindikira okwagala Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba obisule mu gguluka weeyongereyo n'obulamu bwo oba obulikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Abagalwa addiŋŋana amawolu yagajjamu omukkuto. Nagutyo ensonga eno ey'Omutonzi bantu bangi nnyo okusinziira ku ntegeera yaffe nga emyoyo egitudde mu nnyama etutawaanya nnyo okusobola okubeera nga tutegeera Omutonzi Yani. Omwagalwa, ekintu kino nze nkisomesaako emabega naye njagala okubeera nga nziramu nkisomese okusobola okubeera nga wabeera nga waliwo ataategeera mu ngeri enkadde ate asobola okubeera nga afuna okutegeera n'okumanya mu ngeri eno empya gye ngenda okubeera nga nkiyitamu. Ekisooka mu byonna, Omutonzi yabeera ani oba Omutonzi y'ani okusinziira ku ndowooza yo? Katugambe w'okeera ku makya n'okwata ebintu ebyokulya ebikolebwa mu ngano, katugambe omugaati, amandaazi, chapati, keeke, simanyi daddies n'ebintu ebiri mu kkowa lyerimu ebikolebwa mu ngano. W'obibuuza byo nga byo ekiki ekibikola ebeera ngano, era nga eŋŋano eyo okusinziira ku mugaati oba chapati yo yabeera Katonda we. Okitegeera? Yabeera Katonda we kubanga yasobodde okubeera nga amutondamu okufuuka ekyo kyali. Okiraba? Ekintu ky'ovaamu kyekibeera Katonda wo. Donanti tekeera ku makya n'esonga ku muti nti omuti ye ggwe Katonda wange nga talaba birungo bimulimu nga bivudde mu muti. Ekyo njagadde okubeera nga nkozesa example eno okusinziira ku ntegeera yaffe ku mutendera guno. Ebbulooka oba katugambe ebbulooka zino gye zituzimbisa, yo nga bbulooka weetunulira eraba abeera Katonda waayo lye libeera ttaka oba ebbumba oba omusenyu ababeera bakozesa omusenyu ne seminti ababagattagatta simanyi 99 be babeera Katonda baabwe. Ekitegeeza nti abeera Katonda w'ekintu yamukola kubanga obeera wava mu ye, ate naye n'abeera naye n'ensibuko ye kubanga ono omwana ye abeera amanyi ono mwabeera yava. Oba mukitegeera bakatonda bannange? Bulooka tejja kkeera ku makya esonge ku ŋŋano egambe yeggwe Katonda wange kyokka ng'etunuulira munda mu yo nga temuliimu kintu kyonna kikikola. Katugambe mu ntegeera ey'obwangu nga newankubadde buli kintu kyonna kikwatagana mu butonzi. Kiki enjagala okubeera nga nkuleetera era nga nkusiigira akazigo kwe kubeera nga nkutegeeza nti ekikola tekiri wabweruwo, kiri mu mubiri gwo era kyekikola omubiri gwo. Ebiseera ebisinga baatuwandiikamu wano
okuviira ddala mu maka mwe baatuzaala, masomero gye tukulidde oba gye tuzze tusomera, ne society oba ebyalo bye tuzze tukuliramu. Kitegera nga batulaga nti Katonda simanyi ali waggulu, musajja wa kirevu atudde era alamula, baayagala basuula mu muliro, baayagala bawe bagenda mu ggulu. Bwe kityo bwe baakitugamba, naffe ne tukikkiririzaamu. Olunaku olwaleero ng'omulobaalo olina okwebuuza ekyo kye bakugamba oba kye baakugamba kye kikola. Sooka otunuulire ku bintu ebitonotono ebikola. Gwe nga gwe ng'omuntu olina oxygen, olina empewo, ekitegeeza otuddemu obwamusoke kubanga ye kabaka waki w'empewo. Weekwateko owulira temperature. Wobeera tolina temperature, ebiseera ebisinga bagamba omuntu afuuse mayiti. Ekitegeeza oli mwana wa kabaka kiwanuka. Lwaki? Oyina obwa kiwanuka mu ndaayo. Oyina omusaayi, oyina amazzi, era onywa amazzi. Ekitegeeza nti otuddemu obwa mukasa. Kati obwo bwe bwa Katonda obusatu obuva mu kasirikitu akakola obutonzi. Omuzungu kayita atom. Ensonga lwaki nkozesezza ekifaananyi kino musobole okubeera nga mutegeera atomu kye ki. Ebiseera ebisinga atomu mugifaananya n'okubeera obuddugavu. Nedda, tuleme kubeera ng'ate tutambulira mu anga eyo. Tuleme kwesosola kubanga naawe kennyini obaddeko ebuzungu. Buli kitonde kyonna kikolebwa kye bayita atomu oba kye bayita akasirikitu akatono mu butonzi. Era ng'akasirikitu ako akatono mu butonzi mutuddemu omulongo, ndawula. Mutuddemu omulongo, ndawula. Oyo yafuuka Wasswa. Omulongo ndawula ono yazaalibwa mu mutwe gwo mu katundutundu akamanyikiddwa nga pituitary gland. Kati oba mu Luganda oba kye ki nsaba kunsonyiwa kusikamanyi, naye akatundutundu akatudde mu mutwe gwo akakola omubisi omanya agakola amata, akazaala amata. Era amata ago we gatambula gajja ne gatambula ne gatuuka mu kakulenge akookubiri. We gatuuka mu kakulenge akookubiri ne gastaginga awo. Kati era mu katundutundu ak'omutwe gwo, kubanga buli kimu kitambulira mu bulongo, mwe mutudde akatundutundu aka pineal gland akakola amazzi ag'omubisi gw'enjuki agakkirira amagumba 33 ne gatuula era mu kakulenge akookubiri we byegatta ne bakola ensigo ey'abulamu. Ensigo eno ey'abulamu ng'erindiridde ekitangaala. Naye mu balongo abo mutuddemu maama ne taata nga kye kitangaala. Mu science gwe bayita strings, nazisomesaako emabegaawo. Kati oba mu Baganda strings tugenda zikyusa tutya, nsaba kunnyambako. Naye ekitangaala eky'okwagala ekitudde mu balongo abo ye maama ne taata.
njagala mukitegeere nti buli kintu kyonna buli we kibeera ekitono kibeera kitudde mu buli kintu kyonna era kye kibeera kisinga amaanyi. Yensonga waki kitaffe Tonda ne maama Namugereka be babereberye era be bayita basserubaale ne narubaale akola obutonzi bwonna. So maama ne taata kitaffe Tonda ne maama Namugereka ne Ssaalongo Ndawula ne Ssaalongo Kabaka Bulamu be bakola ennya. Mu kukola ennya ne wabeerawo olukomera olukola abalongo oba olubikka abalongo nga lwe bayita lubanga. Olukomera luno olubikka abalongo lwe bayita lubanga mu saayansi olumanyikiddwa nga nucleus. Ge maanyi ge gamu agakyusa ne gadda mu bwawanga ne muwanga era nga gatuddeko obusirikitu bubiri obulaga manya obuwangwa manya okuwangwa kw'ensi mu bulongo. Ensonga lwaki bw'obeera otunuulidde mu saayansi wammwe kubanga tulina okubeera nga tugattaganya ebintu bino tutegeere nti nno lubaale si wanjawulo ku ebyo bye tumanyi. Yensonga lwaki ngezaako okulaba nga mbaleetera ebintu bino mubitegeere mu bulambulukufu byabwo. So electrons ezo ebbiri ezitudde mu bwarubanga ze zigattaganya ne electrons zino eddala ennya ezitudde mu bwa wannema oba mu busooke ezisookera mu bwa wannema kubanga era ne zino zennyini zisookera mu bwa wannema paka nga omutonzi amanyikiddwa nga atomu yonna oba akasirikirwa akakola obutonzi asazeewo n'ajja amagezi okuva eri amaanyi agatudde mu bulongo. So bunwe owookubiri akola obutonzi yakola omutendera ogwokubiri ogw'owannema ogutindirwa n'empulira y'omutonzi. Empulira eyo weebeera etudde mu kwagala, empulira eyo weebeera ng'etudde mu ssanyu, empulira eyo weebeera ng'etudde mu bintu ebitudde mu mayengo aga waggulu, then egenda kubeera nga atindirwa okusinziira ku maanyi agatudde mu balongo bali nga ye taata ne maama. Naye wagoberera ebyawabweru agenda kubeera nga atindirwa ebyowabweru ekitegeeza nti bibeera bitudde mu mitendera egy'ekizikiza oba egya wansi. Omwo mwe muli bye musoma mu bitabo, ebyo mwe muli bye mugendera ku bigambo by'abalala. Mu kifo ky'okubeera nga ogenda mu nnamuziga y'ensi yo. Kati ngattaganya engeri nga wootegedde nti omutonzi gwe bayita atom era omutonzi oyo ke kasirikitu akatono akakola obutonzi bwonna bwe bugattaganya mu buli kitonde kyonna ekitegeeza nti nno akukola omutonzi keeko akasirikitu akakola obungi bwo. Gwe ng'omuntu bw'obeera ng'otuddemu trillions 10 ez'obusirikitu buno gwe bayita Katonda oba gwe bayita omutonzi. Kati amaanyi ge ku mitendera egy'enjawulo okuviira ddala ku taata paka ku bwakitinda be bakola amaanyi agagganda era kyekikola kye bayita obuganda.
eddoboozi oba ekintu lubaale gwe bayita Buganda oba the one oba wano gwe tuyita Ntege Buganda kubeera kugattaganya gw'amayengo g'abazadde abalongo bano ababiri jjajjaffe Lubanga ne Kitinda bwe bagattaganya amaanyi ne bakola eddoboozi ery'Egganda. Y'ensonga lwaki mmwe ng'Abaganda temuli ggwanga, muli kabonero akazzaawo obumu mu mawanga gonna. Era y'ensonga lwaki ne we muyagala okubeera nga musosola abalala tekisoboka kubanga tekiri mu nda yammwe okuggyako nga musudde obuwangwa bwammwe. Kubanga ekibakola kitudde mu nda yammwe. Era ng'ekizikiza kye kibaleetera okusobola okubeera nga mutandika okubeera nga mwesosola. Naye ekyo tekibadde muffe Abaganda. Nga newankubadde bayagala kubeera nga batukisigamu naye ekyo tekiri mu buwangiro bwaffe. Kubanga tuwangiddwa mu maanyi ag'akasirikitwa okuviira ddala wansi. Nga be bayita abalangira enkaaga. Nga mwe mutudde omulongo mu bwa mukaaga oba enkaaga obwa Kiwanuka, manya obwa Ndawula, obwa Bulamu, obwa Lubanga ne Kitinda. Kubanga ziri zibeera protons mukaaga, neutrons mukaaga ne electrons mukaaga. Taski yaffe nga abatonzi kwe kusobola okubeera nga tugattaganya amaanyi ago ne tusobola okubeera nga tufuula ezino ezibadde negative electrons ne tuzifuula positive electron kwe kuteeka omutonzi ku musaalaba. Bangi mujaguza olunaku olw'okukomerera kwa Yesu muganda waffe. Era nga ye muduumizi eyakwasibwa ebigezo bya wano okusobola okubeera nga atunulanga naye omwoyo ng'atambula mu lugendo lwe olw'okkula. Eyakwasibwa obuvunaanyizibwa obwo mu nsi ey'ennyama. Naye omutonzi akomererwa buli lunaku. Kubanga entegeerayo n'empuliraayo gwe musumaali ogugattaganya obwa kitindira bwo. N'osobola okubeera nga otindibwa negative n'efuuka positive n'ofuna amagezi amaggya. Ensonga lwaki tolowooza nga mbuzi weerowooza. Terowooza nga ekisolo we kirowooza oba nga egu, naye nga nabo bayina enkola ze zimu. Okitegera? So y'ensonga lwaki twasoma ku musomo ogwo oguyise emabega nga mbalaga engeri gy'otondamu ensi yo. Nti okutonda ensi kutandikira mu ebyo ebitalabika ebitudde mu ndayo. Nga electron ogijja mu negative edda mu positive netuuka 51%, then awo ogenda okufuna amaanyi go, then kisobole okubeera nga kirabisibwa wabweruwo. Kati ebiseera ebisinga ng'abatonzi tuyina ensobi ze tukola. Okeera ku makya katugambe n'oteebereza obulamu bw'oyagala. Obulamu obwo bw'oyagala katugambe oba bwamuyiika.
mu kufuna omuyiiko ogwo n'okola engeri oba katugambe wezibeera nsimbi oba mmotoka oba kiki kyonna ky'oyagala mu bulamu bwo okusobola okubeera ng'okifuna n'okitonda n'okiteekawo w'okitonda n'okiteekawo ne weebaza n'okirekera oyo akutuddemu ow'amaanyi nga ye maanyi ag'obwa Nnaalongo Ssaalongo n'ayongera okubeera ate nga ayigga ebirala akadde katuuka Nnaalongo ono oba Katonda akutuddemu akuleetera omuntu agenda okukuleetera obuuma obwo. Abantu abatudde mu nnyama twerabira okwebaza Katonda atutuddemu nga nti yatonze ebintu ebyo ne twebaza abo baakozesezza. Ekitegeeza nti obeera ofulumizza n'oweebaza Katonda atakikoze. Kino munkwate bulungi tekitegeeza nti nno oyo abeera takoledde naye sooka weebaze oyo akutuddemu kubanga y'abeera akuleetedde ebyo by'olaba. Omulongo wo, omwoyo wo, omuzimu gwo ogwo ogukutuddemu gwe gukutemera empenda mu bw'obumu bwe bakolera awamu deni n'akuleetera obuuma n'akuleetera obulamu bw'oyagala. Okwebaza okusooka oyina kwebazanga Katonda akutuddemu kubanga yagattaganya obw'obutono bwo bwonna ne bukola ggwe obusatu obw'ennyama obw'omwoyo n'obw'obuwundwa. Zeze ensobi ze tukola ng'abatonzi. Era tulema okutegeera nti buli kintu kyonna kye tukola mu bulamu yeffe tukyetuusaako kubanga kiviira ddala mu bwa Katonda obw'omunda. Ensonga lwaki babagamba mu bitabo byammwe nti Katonda yenza abatta era yenza abawa obulamu. Gwe kennyini ye gwe weewa obulamu era ye gwe wetta oba badde tokimanyi. Kasita tosengeka birowoozo byo ye gwe kennyini ye gwe weereetera amayengo ag'ewansi agagenda okuleetera endwadde. W'obeera ng'olina entiisa ey'okubeera nga olowooza buli kiseera wagenda kubeerawo omubbi agenda okubeera nga asimba enju yo oba agenda okubeera nga akuba ennyumba yo n'egwamu munda n'akutuukako. Ebirowoozo ebyo buli kiseera buli w'obiwa amaanyi bye bireeta omubbi oyo, bye bireeta omutemu oyo. Era w'obeera ng'oteebereza nti nno akutemula era ajja kukutemula kubanga okiwadde amaazi n'okizimba. W'abeera nga yeggwe wamutemula nga wakikola nti simanyi kanteeke wano akasaale, simanyi kanteeke wano akambe, era ojja kusanga nga omutemudde. Ani amutuddemu? Si mwoyo. Ani akutuddemu? Si mwoyo. Balina feesi? Balina feesi? Tebalina feesi. Ekitegeeza Katonda sse, Katonda y'agaba obulamu kubanga era yakera ku makya n'agamba njagalayo tuzaala omwana. Era yakuzaazisa oba yakuyamba okusobola okubeera nga ebyo by'oteeberezza mu nsi ye ey'omunda abizimbako n'akutemera emiwaatwa kasita obeera nga toyinaamu kubuusabuusa. Naguno abaagalwa nga mmaliriza mbasaba mutandika okubeera nga muyiga okwebaza Katonda. Katonda akutuddemu y'ali mu kyagi y'obulamu bwo
ekitegeeza nti weweebaza Katonda akutuddemu obeera weebazizza lubaale yenna kubanga bonna maama ne taata ne bano bonna b'owulidde omwenda bonna batudde mu nda yaffe kubanga bakola akasirikitu ak'obutonzi akakola buli kitonde kyonna. So abo bonna abalowooza nti si baana ba lubaale temufaayo temukaayana nabo. Kano kandi basike kaseera kaabwe nga bakyalinamu okuzaalibwa emirundi nga 10 oba 20 oba 100 basobole okubeera nga bazuula kino y'ensonga lwaki abamu abasinga obungi mweteekako kye tuyita ebigezo eby'enjawulo n'otuuka mu bulamu n'olowooza nti lwaki Katonda yanneerabira lwaki mpita mu bulamu buno mpozi yego wabidesigninga osobole okubeera ng'ozuukuka muganda wange. Wabidesigninga waliwo Katonda omwe yali akaaba ng'ambuulira ebizibu bye buli kiseera ng'abeera akaaba ne mugamba munange guma naye njagala nkutegeeze nti bino byonna by'oyitamu yegwe wabidesigninga yegwe wabikola. Ekintu kyonna omutonzi ky'abeera ateeseteese tewaliiwo asobola kiziyiza kino kutuukako okuggyako ng'ozze mu mutima n'ofuna solution kubanga buli kintu kyonna buli kalippo konna k'obeera we weeteekako ng'omutonzi ekyokuddibwamu kitudde mu mutima gwo. Omuntu ow'omu maaso akulindiridde okusobola okubeera ng'omubuuza akubuulire nti kino we twakiteekateeka ne tuteekawo akalippo kano nti neiba waffe agenda kutuloga. Mu kutuloga tuyigamu ki? Era we tubeera nga tutegedde ne tutamuddiza ne tutakola kintu kyonna ku revenge tukivuddemu tutya. Ekyokuddibwamu kiri mu ndaayo muganda wange. Tekiri wabweruwo, kiri mu ndaayo. Kubanga akulinako obuvunaanyizibwa bwe buno trillions eza atoms ezikola ne zigattaganya amaanyi gaazo then ne bakola obwakatonda bwe obwawamu. Kati gwe naawe mu maanyi agakutuddemu ne mugattaganya mwenna ab'olujja lwammwe katugambe 1000 ne mukola lubaale w'olujja ne mugattaganya omutwalo gw'abantu abatudde mu lunyiriri ne mukola lubaale w'olunyiriri ne mugattaganya miliyoni katugambe oba emitwalo oba 10 egy'omutuba ne mukola lubaale w'omutuba. Buli kimu mayengo, it's just energy. Ne mugattaganya katugambe oba emitwalo 5 ag'amasiga gonna agakola ekika then ne mukola lubaale wa kasolya. Lubaale wa kasolya mu bika eby'enjawulo n'agattaganya n'akola omwendo ogwa Buganda. Y'ensonga lwaki muwulira nti Buganda lwazi naye olwazi olwo mulumanyi nti lutudde kunze naawe. Era Buganda wamala ogattaganya lubaale we n'agattaganya n'amawanga amalala gonna okutuula ku Sseŋŋendo ne mukola lubaale owa Sseŋŋendo mu bwa Sserubaale. Kati awo weewava Omulongo kisiikirize ne mulongo ki kitangaala mu bw'obuwunda akola ate emyoyo gyonna egitudde yoyo gwe bayita kintu n'ennambi oba gwe bayita Adamu ne Eva n'awalala balina engeri we bamuyita naye era abeera maanyi ge gamu gwa bwa Ssaalongo n'obwa Nnaalongo agatukola
buli kimu mayengo. So nga bakatonda tuyina okufuuka bakama b'obulamu bwaffe nga tutegeera mayengo ki agatuvaamu. Katonda gwe tunoonya tali wabweru waffe, ali munda yaffe. Yensonga lwaki kitaffe Tonda yatusomesezza engeri gye tulina okubeera nga tuwulirizaamu ebyo ebitulimbibwa bye tubeera tuwulidde mu nsi, ddala bituufu oba si bituufu. Buuza mutima gwo waagaana, togoberera majority, togoberera abantu balala nti simanyi lwakuba nti abantu abangi simanyi gye basonga gye kyabikira. Ekyo kye kisudde ensi. Ekitegeeza nti obeera okoze eki owadde obuyinza bwo eri abantu abalala. Abamu ku ffe famire ze tuzaalibwamu baatukyawa lwakuba nti tweddiza obuyinza bwaffe ne tulema kubeera nga tugendera ku ebyo bye balowooza nti ensi bw'erina okubeera nga etambuliramu, kubanga twabukulira ku lw'ekisa ky'abajjajjaffe n'amaanyi agatutuddemu ne tutegeera obulimba n'ekizikiza obutudde wano. Omwagalwa, totya kukyayibwa kubanga ng'omwoyo tosoose mu famire eyo yokka. Tosoose mu famire eyo yokka, tosoose mu kika ekyo kyokka. Tolowooza nti obadde ku sseŋŋendo ono yokka, obadde ne mu sseŋŋendo endala eziri mu billions. Si mwenda nga we baakulimba. Ogwo omwenda gwe gukola obuzadde bwaffe oba amaanyi agagattaganya omwenda ogukola sseŋŋendo. Yensonga baali ekyo baali tebasobola kitukweka. Kubanga n'ab'ekizikiza nabo bakozesa sseŋŋendo ze zimu okubeera nga nabo bamanipulatinga ensi ey'ekizikiza. Kubanga mayengo. Era n'ow'ekizikiza naye Katonda. Era tuleme kulowooza nti no omuntu ava simanyi mu ggwanga bwe riti lwakuba nti mulimu abatatuukiridde nti bonna babine dda. Leka buli mutonzi yeetikke omusaalaba gwe. Nawe weetikka ogugo. Osobole okubeera nga omanya kiki kye weetaaga okubeera nga oyiga mu lugendo luno ng'essomero mw'olimu ng'omwoyo. Omwana omusaasaanyi yenze naawe. Ku lw'omululu n'okubeera nga twayagala okunoonyeza ebyo bye twagala okubeera nga tunoonyeza wabweru waffe, twafuuka abaana abasaasaanyi ne tugwa mu katego ak'ekizikiza. Ke kaseera omwagalwa odde mu mutima gwo, ebintu bijjeemu okubalata. Funa akadde oyite omwoyo omutukuvu otuule naye ng'oteebereza. Sirikako omulubaale, sirikako. Teeberezanga omuntu ow'omu maaso akutudde mu maaso ayakaayaka na zaabu akkuba ekitangaala ekyo kiyingire mu nnyama yo, kwe bayita okuleeta eggulu mu nsi, kubanga aba akuwa ebirungo by'omuntu ow'omu maaso bisobole okubeera nga biyingira mu nsi yo. We biyingira mu nsi yo, then ofuuke endabirwamu eri ekyo ekikutuddemu. Yensonga lwaki tutawaanyizibwa nnyo mu bufumbo. Ekintu ekyo nakisomesaako awo emabega. Tulowooza nti nno baagalwa baffe be tulina okuggyamu okwagala. Kyokka nga kye tugaba tetukiyina. Sooka weeyagale nga tonnaba kubeera ng'oyagala omuntu yenna, kubanga oyo tomanyi nteekateeka ye. Essaawa yonna asobola okugenda. Essaawa yonna asobola okukukyawa. Omutonzi atannaba kkula ateeka kwagala ke wabweru, ateeka kwagala kwe eri wabweru w'ensi ye. Naye Katonda akuze yeeyagala, ekitegeeza nti ebyo byonna ebiri wabweru we ne bibeera bimuvuddeko, asigala nga ye. Wajja bw'omu era oddayo bw'omu. Luno lugendo lwa bannamunigina.
era nga mu kibiina woba otudde mu kupepa otuulako nga ggwe omwoyo. Weefumiitirize ebigambo by'ogenda by'owuliriza era wiibera nga tebikwatagana na mutima gwo, bisuule mu gguluka weeyongereyo nga ekitonde. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.